abasajja babadde bazze kuba kyaki naye oli quoted mu mawulire ogamba mwe abali ku nkuŋŋaana za Bobi Wine ffeffe tetukyagala ntiŋŋana ki na security yammwe muli bangi nnyo oyo mwogezi w'amagye si buli mulundi nze naliko omwogezi w'ekibiina kya DP era ne schoolinga ku kuba omwogezi sometimes aboogezi boogera nga teboogedde why abatemu we batulumbye ne batutega bomu ennyingi bwe zityo lwe tuzikutte amagye gaffe amalungi nga gayita mu boogezi lwe gavuddeyo era ne boogera n'amannya g'omuntu gwe baakutte ne bomu gye zaabadde n'ensonga omuntu abuuza kuno okupapanga kuyitiridde ku kasecurity akatono ennyo omuntu kasobola okumanya aka common sense oba olowooza nti bwe tuba tulabye abantu 6 most probably wasobola okuba waliyo abalala ne information eno ng'evuddeyo mangu nnyo ne bagitukuba mu maaso bwe kiba nti kituufu nga bwe njagala okukkiriza nti tulumbiddwa then I must say that public relations ensonga z'okwogera ku kintu kino zikwatiddwa deni bubi. Kulaigye wasembayo okulabika mu ggwanga ku press conference ng'obuulira abantu nti n'abanuupu bakwata omuvubuka Erika Mwesigwa ne bamwokya paasi mu kifuba era abanuupu nga twakola omusango omunene bwe gutyo twali badde tubonerezebwa. Omuvubuka Erika Mwesigwa kati agenda ku buli TV ku buli radio buli wamuwadde omuzindalo na wano yaliwo ng'agamba bannange Kulaigye bye nayogera Kulaigye yabintuma nnimbe. Walirowoozezza nti Mwesigwa leero agamba nti abanuupu banjokyezza enkya n'agenda ku press conference n'agamba manya leero agamba ab'ebyokwerinda bankutte ne banjokya enkya n'akomawo n'agamba abanuupu be banjokyezza. The next day najja ku mwogezi w'ebyokwerinda mu ggwanga n'agamba yali nimbisa era nze simanyi nalokoka naye bannange bavubuka bannange mbalabula bali bansuubiza enju bali bansuubiza kino byonna tekuli kye bampa. Nange nkaluubirirwa Kulaigye enkya bw'okomawo n'oŋŋamba ebirala mba mbuuza nti Kulaigye ddi lwabambuulira ebyamazima ddi lwabannimba.